kirizibwa olunaku lw'okuba akalulu lujja kubaawo nga 15 January. Ova wakaawo ogende okusuula akalulu ko mu boxi. Mpulira bagamba genda olonde okakuume osulewo simanyi okola otya. Wali tewali mmere, tewali toyireti ezisobola okwakomodatinga abalonzi ab'ekyalo. Tetulinawo kifo kya kukola susu. General Weiso, ninze Henry Maganda Matia Kyolo tudde. Ndidde okukwizaamu amaani nti okweraliikirira kwo ku lunaku olw'okulonda nti wotusaasiire nti bajja kunyaaga, bajja kunaalaga, bajja kulyaki. I want to assure you, General Weiso, ife ku lunaku olwo tituli kwidda lwakuba tuli kunoonya waawe tujja okunya. Tituli kwidda nti lwakuba tunoonya waawe tujja okunaala. Tituli kwidda nti tuli kwidda kunoonya bafumbye emmere. No, tuli kwidda kukuuma future yansi yaife. Ndikwenda otegeere mu kino leero ndogere lusoga lweno olulo olunakaidongo tituli kwidda kunya oba kunoonya kifo kye banyamu olw'ensonga tuidde omulamu oguli gwe tuliku gwa kukyusa future yansi yaife. Mungayimwe bwe kyali nti mwali bavubuka mu 1980 mwaja mu nsiko nga abazaire bayimwe tibaidi mulamwa gwe muliku babalowooleza ku level ya kujja kunya mu nsiko. Twena bw'oyinza iwe okutulowooza nti bano bali kwiddaye bajja kunyaga. We are not that level. Ekiruubirirwa kyaife kiri gaigulu kukutegeera kwo. Saving the future of this country. Tuli kujja kusevinga ekyaliwo 1980 ekyaviira ku abantu emitwalo 5 okufa nga mujiire mu nsiko mwaigula olutalo ku government yobote nti yayiba akalulu. Ekyo ife ni kye tuli kwidda kuziyiza. Tuli kwidda kukuuma akalulu kana akali kuleeta ki amalwaliro amalungi mu Uganda agali mu eddagala. Tulina okubaawo tugakuume era tugaanirize. Tuli kwidda okukuuma akalulu akali kuleetawo akali kutoolawo obusosoze mu Uganda muno n'ekiri kutuleeta General Weiso. Tuli kwidda okukuuma akalulu akali kujja okuleetawo eddembe ly'obuntu n'okubala value mu bulamu bw'abantu n'ekiri kutuleeta. Nalweyiso tuli kwidda olunaku olw'okukuuma akalulu olw'okubanga akalulu kano n'akalimu emirimu mu Uganda. Kansabe Katonda akuyamba obe nti otegera olusoga bulungi Kisubi oyo Kisubi nasoma naye akwinonole. Nalweyiso ndikwenda bino ebintu obitegeere bulungi ninzenwe Maganda Matia Kyolo tudde. Ndikwenda okutegeza kino ekintu kitukakata kwino ife ab'omulembe guno nga bwe kyabakakata ku mwena 1980. Tuli kwidda okukuuma akalulu kano olw'ensonga n'akali kutuleetera amasomero ag'ebusoga ne Uganda yona agajja okusomesanga omuntu amala okusoma nga ali ekyo kyasomye ate era nga asobola ofuna emirimu. Kino kiri ku waigulu okubasinga Nalweyiso okutegeera kwaimwe ku nsonga eno mukaali ku wansi okutegeera ife kye tuliku. Nalweyiso tuli kwidda okukuuma akalulu kano olw'ensonga n'akali kwizaawo General Museveni byonna byasaanyawo Busoga growers abantu mwe bajanga bafuna sente dabayamba ku by'okulima. Busoga Railway eyayambanga abasoga okutambula mu Busoga munamona batambuza ebyamaguzi okubitoola mu masoko lindogona g'ebusoga babireeta mbibuga bafuna sente. Nalweyiso n'ensonga ki tuli kwidda okukuuma akalulu kano. Nalweyiso ndikwenda okutegeeza nti tuli kwidda okwizaawo Busoga etegeerekeka Busoga eyo ekizinga abantu beyagalire ku myalo gyabwe kubanga Katonda yatuwa Busoga emyalo enanda abasoga bafune mu sente ebyo akalulu ako ke tuli kukuuma n'akali kwizaawo ebyo. Nalweyiso ndikwenda okutegeeza tuli kujja kukuuma akalulu kano olw'ensonga bamama baife Busoga banina ife bonabona bamaze emyaka mingi bafa malwaliro omuzira bintu biyamba bakazi ne bana baife kulwala okuva ku mulembe gw'obote. Tuli kwenda akalulu kano tukakuume olw'okubanga n'akali kwizaawo ebyo byonna bye mwayonoona bye mwatunda General Museveni gwe wagira nga mwize mbuyinza. So don't lower your understanding mu kiruubirirwa kyaife. Ndikwenda okwamplifying okutegeera kwo obe nti otegeera ekiruubirirwa kye tuliku
tituli kwenda kwekalakasa, tuli kwenda kuziyiza ebyaliwo byona byona 1980 okubaawo. Nga bwe mwali abavubuka 1980 nkikwirira mu ky'abantu kibagemaku. Twena bwe kitugema ku saawe no because bwe tubanga tujire mu nature na Lweyiso tosobola kireminga Uganda nganze. No, Uganda yange ino okusinga you are expired. Bwe tubanga tujire ku nature Uganda yange ino nga Uganda bwe yali eyayimwe ino 1980 mweno okusinga abazaire bayimwe kuba mwajanga mu nsiko nga abazaire bayimwe tibadini bye muliku. Twena kye tuli kubuti timubitegera bye tuliku. Na Lweyiso ndi kwenda ni baino mutegere ekyo. So we are not violent, no. Tuli kuidokuma akalulu kano na akakisake tulinako konka ebyo byona byona ebidobo nkaine mu myaka gya mwana okuba nti tubizaawo. Eddembe ly'obuntu obusosoze bwe tutambulira ku kati mu Uganda kano na akakisa konka ke tulinako okubona nti obusosoze bubaawo. Abana baife ababulibwa emirimu olwa companies zaife mu Busoga ni Uganda demwaguza demwatunda bani naife bali kufiira ku mawanga kano na akakisa ke tulinako okuyizaawo factories n'ama company gemwatunda gemweguza. So ife tituli kulingirira bintu bino ku level wa oba tunanyaga oba tunanalawa oba tunalyachi eyo level ya imwati ya gansino je muri kutweralikira ku Nalweyiso. Tuli ku bintu tuli ku level ya gaiguru ino. Kati wo banga Nalweyiso okweralikirako kodi atakalulu ako tena akabox keba kuma tina akasalawo kati eyo nendowozeera bazaire bayimwe je bali nayo 1980 buti wena olokubanga buti oli mu level ya bazaire babo buti wena akalimika koze kati wena kesulike ife tukiddi nti akalulu ne kyonka ekiddo kuba nti kituyamba okukyusa kati obanga oli nendowoza ya wansi eyo mbuna akabo ebyo bibozi that is nonsense ku mulembe ogwaife that is a total nonsense. Mwate na akalulu akabox tina akachusa rubbish. Mwenda kukubiriza abantu kujja nti babe mwendowoza mbu kati okuchusa akalulu olina okujja mu nsiko rubbish. Akalulu n'enkola eyekitegeevu gy'obitamu okuchusa ku mulembe guno government muleme kusirwaza abantu kuba malamu isuubi nti akalulu ekitegeeza kazira makulu. Nonsense. Why did you go to the bush? Bana Uganda batabalimba akalulu kasobola okuchusa government kisoboka. Londa Robert Kyagulanyi Ssentamu, londa umbrella buli wamuwona wona bw'omala okulonda sigala we Omusoga ninzenwe Maganda Matiya kyolo tudde mundidi ko abantu bona ati Maganda akobye tumale tulonda akalulu bwe tumala okulonda tusigalewo tukakume mpaka okulonda bwe okubala akalulu bwe kunawa ate tubeewo nga tumugankalirira ng'enkoko ebika awaliembwa. Tituli kwidda kunia, tituli kwidda kunala, tituli kwidda kulya, tuli kwidda kwaniriza era ku protecting a future yansi yaife. Tambuza nizenwe Maganda Matiya kyolo tudde.